Mbagwe nakulengedde nze nga nzira Lubaga. Ab'omukolo temuli wakyamu, mumanye temukolangako ki? Ono omwami mulengedde ng'ava okukiika embuga. Ategese emitayimu yannange nina okuba wano. Kati mbagwewo ne ŋŋamba omusajja oyo ng'ayagala nnyo Buganda, musajja oyo ng'ayagala nnyo abantu, mumukubuleko engalo mwana. Honorable Jangwa Maniyo, ono omukyala addako MP, omukyala woman MP Mukono constituent walika boti bagenda kuweka bendera, walika boti bana ina kusogozenga 15 n'olumala okulonda Kyagulanyi n'olonda Amaniyo n'olonda Mafuluka. Kati njagala ofuuke solidi. Bwe tumala okulonda tugenda kumenkamu akakwatako tukabanja. Kati wanika beti ng'owagira muyanja waliyo nawolweti soko kalawo muyanja beti soko omusiri beti omukanda muyanja nkimanyi mugenda kwogera naye kansooke nange nkyamukemu ne bakwano bange bano. Musajja wa Kabaka yanika ku bendera yayitira Mafuluka, teekayo omukono, teekayo bendera ye, teekayo manvuuli, yegerayo ogwokubiri. Tumoto lwa Buganda soko olumu bweti nasinda genda wala mukulu okumanya ne wabula saategeera Salekta Kayimba ka NUP mwenyezayo Kayimba kakyasiize yalika mikono kyabyetu ebiri yakaliza ensiyo. Uchimanyitene Mukono South tuli mchelaita Kampala Metropolitan atenga Kampala Metropolitan kitegeza faba mukubalinanya ekibuga ekikulu ekya Uganda Kampala siwe guli. Uchimanyitene wajita Kisoga Town Council naye mabega wa Kisoga Town Council teri masanyalaze lwaki amasanyalaze gatuyitako negagende Pakwati negagende Lira abaye fe abali mu kibuga ekikulu tufuniramu wa twagala okuyimirira mu maaso gammwe bassebo ne bannyabo nga tubasaba ku Burundi guno gwokka tubirabyeko mu constituency endala ekawempe North gye twogera waliyo omubaka nga bamuyita Ssegirinya siwe guli. Ssegirinya nazimbira abantu beki yabazimbira ki bannaaye gamba we nakano mumukimanyite yakamudira mu bigere Elias Luyimbazi Nalukoola naye yazimbidde abantu beddwaliro kyokka tannawaza yadde omwaka mu paalamenti. Asaba ne bannyabo ekibuuzo kyenjagala okuleka wano ani yatuloganga Mukono South tumutwale n'ebibye nga 15 wangi ani yatuloge tumuwe ebibye nga 15 akole ki? Basaba ne bannyabo gye muli nakano ndegaddeko babbirako. Pulezidenti yaŋŋambye bwe tumala okulayira ono ye minisita w'ebyobulamu gavumenti empya
Masanu kalama timunda wano. Waliwa wanapo speaker na yenze bakubya akama. Nza minister wabavubuka mu government edako. Kakati basaba ne banyawo. Nega ilide. Tuyibukana manyi tetufirwa minister mu byakusaga. Sabona wano. Mumanye nsonga lwaki bakolera ne banjogerera. Bannayenza kijjaide ni kya mukono. Basaba ne banyabo na 15 Januari temukola akabanalo ki tugenda kudda wano ate nawulirayo abeteekateeka okukabba wali abeteezereza kukola ki nange mbasekeredde mugende mubagambe envumu tebagibbira mu kaveera asoma mu primary abo buli mwaka tufiirwa abaana 25,000 amasomero ga secondary abo buli mwaka omuntu okutambula okutuuka ku ddwaliro erikulinaanye kikwetagisa otambula kilomita 5 eno ewaffe gy'osanga nga twetooloddwa amazzi naye nga tebalinayo basena gy'osanga bamama baffe nga babajjako emisolo emingi naye nga nebabakolera sente nga tezivaayo twagala okuyimirira mu maaso gammwe olunaku olwaleero okubategeeza ebitujjayo olunaku olwaleero basaba ne banyabo si kuvumirira balala tuvuddeyo okukola ebyo ebiruma abantu baffe kubanga yensonga lwaki olunaku olwaleero tuze gye muli ne tubaha manifesito yaffe 15 Januari mu kulonda okubeera abaka ba palamenti